tawunye nkwawa natawunya kuba perfume ne deodorant bikulu by'oyinza okuwunya n'obokke mwabaza akasuuko bwe bulamu n'otuuka okuwunyira mu buliri era nze nanga bantanuludde be baggayiya bakyuse engoye nga tebanaabye olwo n'alyoka lumba ku bukyana gyayo siringi mbwatemese era nno naawe n'oyanguwako olwo musanyu ogenda okusanyusa eddenzi naye bambi olumutuukako mu kitanda nga yawunya akabaala gossa wali bambi zisika ssente ngenda kwetamwa neekolera gyange mwe munjulira kuba abasajja bawunye kati ziri ennumu oziteeka mabbali gwera batunka tannagomoka ate bw'amala ogomoka mukoma luddawa yonna ruumu nekwata akavu n'ogira n'okwegomba okutanaka waliwo ate bana bawunya kaboni bw'ajjamu engatto n'onyinyibala kwasi ate bana bawunya n'akamwa mu kusaba kiisi bannema sebonza kati nze kyensaba kale mpabule kasitoma tuwagira amazima kubanga bambi n'obuteepima nno kyannaku guredi y'okulaba w'otuuse olwo n'olyoka olumba ku site olwo n'olyoka olumba ne fite ku sipiiki mukwano mbwotemese eyo enfuduuyo gy'okuwuta ya mukatanga guredi yeyo fite gyebeera ffe wano tusimbye abaana bazi Lamborghini Harrier Benz ne limousine era ebbeeyi tutandikira ffe mu binyaanya ebizike plus gy'omalawo bambi okwesikwe kugyerega alaba yawula sero n'akutoninyira wulira ate kati bwe kyevevengeza mbu yenna dda yatefiga kino yawula VIP coordinary babakolera diti abaputawuni mutuleke kati nze taddewo enkola eno customer kati nze kyensaba kale mpabule kasitoma lumba gye nkasiba era amateeka ne ngateekawo ku kipande. Yes!